Mikwano gyange nsanyuse nnyo nate kubeera nga tuli ffenna ku njiri ya leero. Nze agenda ogibuulira nze Catherine Mitala. Era nno olwaleero tugijja enjiri yaffe mu kitabo kya Lubereberye emu, tujja kusimbula n'olunyiriri olusooka. Lugamba bwe luti: ku lubereberye waaliwo nsoma mu kitabo kya Yokana essula esooka olunyiriri olusooka. Lugamba bwe luti: ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo, era awataali ye tewaali kintu na kimu ekyakolebwa. Obulamu bwali mu ye, obulamu ne buba omusana gw'abantu. Omusana ne gwaka mu kizikiza, so ekizikiza tekyamutegeera. Waalabika omuntu, Katonda gwe yatuma, erinnya lye Yokana. Oyo yajja ng'omujulirwa ategeeze eby'omusana, bonna balyoke bakkirize ku bubwe. Oyo si ye musana, wabula omujulirwa ategeeza eby'omusana. Waaliwo omusana ogw'amazima ogwakira buli muntu nga gujja mu nsi. Yali mu nsi, ensi yakolebwa ku bubwe, era ensi teyamutegeera. Yajja mu matwale ge, naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Naye abo bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, be bakkiriza erinnya lye. Mikwano gyange, Mukama waffe yeebazibwe. Tusomye mu Yokana ebigambo bino. Oyo gwe boogerako ye Mukama waffe Yesu, kubanga bagambye nti ku lubereberye waaliwo kigambo. Kigambo ye Yesu yennyini gwe boogerako. Kigambo n'aba awali Katonda. Kigambo ku lubereberye yali awali Katonda. Ye Yesu yali awali Katonda era n'aba Katonda. Abantu abamu bagamba nti Yesu si Katonda, oba owakanyizza ekigambo kya Katonda kino. Yesu Katonda, kubanga bagambye n'aba Katonda. Ffe ng'abalokole tukkiriza nti Yesu Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Mu magezi ag'obuntu tosobola kukkiriza nti Yesu eyajja wano mu nsi n'azaalibwa n'ayita mu bye yayitamu byonna asobola okuba Katonda. Naye okuba nti tulina okukkiriza ekigambo kya Katonda, tukkiriza nti Yesu Katonda era yaliwo olubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo. Ebintu byonna bye tulaba ku nsi kuno nga naffe mw'otutadde twakolebwa ku bw'oyo Yesu. Era awataali ye tewaali kintu n'ekimu ekyakolebwa. Awataali ye tewaali kintu kyonna ekyakolebwa nga Bayibuli bw'egambye. Bino ebintu bye tulaba, bye twagala, ettaka lye tulwanira bannange, twagala ettaka, lyonna lyakolebwa ku bwa Yesu. Twagala okubuuka mu bbanga, twagala ebbanga lyakolebwa ku lwa Yesu. Twagala ebintu byonna birowoozeeko, byonna tubyagala, naye byonna byakolebwa ku bwa Yesu. Omusana ne gwaka mu kizikiza, so ekizikiza tekyagutegeera. Omusana ne gwaka mu kizikiza. Ebyo byonna byogera ku Yesu bwe yajja ku nsi, nti Yesu yajja ku nsi okutwakira, kubanga ye yagamba nti nze musana gw'ensi. Naye ate tetwamutegeera. Abayudaaya n'abawandiisi n'Abafalisaayo bwe yayogeranga ebigambo nga bino baga nti wuuyo avvodde Katonda, kubanga tebaamutegeera. Waalabika omuntu, Katonda gwe yatuma, erinnya lye Yokana. Oyo yajja ng'omujulirwa ategeeze eby'omusana byonna balyoke bakkirize ku bubwe. Yokana ye mubuulizi w'enjiri eyasooka mu ndagaano empya, ng'abuulira enjiri abantu ffe tukkirize ku bubwe, ng'ategeeza Yesu Kristo, ng'abuulira Yesu Kristo tulyoke tutegeere
naye ate bannange tetwakitegeera. Kibi nnyo obutategeera ekintu omuntu ow'amakulu oba ekintu eky'amakulu ekikubuuliddwa ate n'omala ne wejjusa n'ogamba bannaye kale baŋŋamba. Oyo si ye musana, oyo ani? Yokana, wabula mujulirwa ategeeza eby'omusana. Yokana ye teyali musana, wabula yali mubuulizi nga nze bwe ndi omujulirwa ne bannange ababuulira enjiri, ffenna tuli bajulirwa abategeeza eby'omusana. Waaliwo omusana ogw'amazima ogwalabika ogwakira buli muntu. Waliwo omusana ogw'amazima. Ye Yokana teyali musana, naye waliwo omusana ogw'amazima ogwakira buli muntu nga gujja mu nsi. Ono Yesu gwe boogerako ye musana ogw'amazima ogwakira buli muntu nga gujja mu nsi. Olw'ekkumi luno lukwewuunyisa nti yali mu nsi, ensi yakolebwa ku bubwe era ensi teyamutegeera. Yesu yali ku nsi, mujjukire. N'abamu ku mmwe mukkiriza nti Yesu yajja ku nsi, ate nga Bayibuli eri yatugambye edda wali eri emabega nti ebintu byonna byakolebwa ku ye. Ensi yakolebwa ku bubwe era ensi teyamutegeera. Banne Yesu yamala ebbanga ng'abuulira enjiri naye ensi era teyamutegeera. Yajja ye ekitangaala naye era ekizikiza tekyamutegeera. Ekizikiza kye bagamba si kizikiza kino eky'obudde obw'ekiro, bagamba ffe abantu abatuula mu nzikiza tetwamutegeera. Nga bwe tumukubuulira olwaleero nti Yesu musana n'ogamba wa mutwale eri. Bannange ngenda n'ennakuwala eyo gye tubuulira enjiri, mugenda ne muteekawo omuzindaalo gwammwe ne mubuulira, nolaba oli nga ayitawo nga yenna adaalimba, oli n'ayitawo nga yenna akinagguka, omulala n'ayitawo nga mwenna abasoomooza. Bannange n'okwatibwa ekisa. Abantu tubakwatirwa ekisa kubanga omusana gwabajjira naye bannange tebaagutegeera. Omusana gujja mu kizikiza kyo, n'olwaleero guuguno guzze naye kirungi nnyo n'omutegeera. Kirungi nnyo n'otegeera Yesu bannange, kirungi. Kiri kubeerera obuzibu obw'amaanyi okubeera nga ojjukira byonna byonna nga bwe twabuuliranga enjiri, ate oliba tobyerabidde. Ne bwe weefuula wano n'otobiwulira naye ate ku lunaku luli birikuddira ne bakugamba nti naye abakazi bali baali babayita mulokoke nga tewalokoka. Omusana guzze mu nsi naye eky'amazima kye kiri nti abantu tebaagutegeera. Yali mu nsi, Yesu yakolebwa ku bubwe ensi eno era ensi teyamutegeera. Yagenda bannange abantu tebamutegedde. Olw'ekkumi n'olumu ate bannange ate ddo lwa nnaku nnyo luga nti yajja mu matwale ge naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Yesu yajja mu matwale ge. Jjukira nti Yesu yazaalibwa mu Isirayiri, eyo gye yazaalibwa. Abamu bagamba lwaki yazaalibwa mu Isirayiri, lwaki Katonda lwaki bannange yandibadde azaalibwa buli wamu. Kubanga mujjukire yajja mu kifaananyi nga kya muntu era yateekwa okubaako gy'azaalibwa n'amuzaala ne gy'akulira. Katonda ye yalondawo Isirayiri. Kati ekyo tetusobola kumukwata mataayi ne tumugamba nti lwaki teyazaalibwa nga mu Afrika. Era abantu bangi bakoze ensobi nabo ne bafunawo bakatonda abalala mbu kubanga naffe tuli baddugavu era kubanga ne Katonda waffe muddugavu, ne basinza balubaale, ne basinza ebifaananyi, ne bakola buli kintu kubanga baagala ekintu ekivudde mu bo. Katonda ye Katonda. Bw'aba yasalawo Yesu azaalibwe mu Isirayiri tosobola kumusalira musango. Ye Katonda yasalawo omusana guve mu Isirayiri gwakire ensi yonna nga ye Yesu. Omuntu ono ffe bwe twayonoona ne tuva ku Katonda, kyali kyetaagisaawo omuntu ataazaalibwa musajja na mukazi okubeera ng'ayiwa omusaayi gwe gutunaazeeko ebibi nga ye Yesu. Era Maliyamu olubuto lwe yali olw'omwana Yesu terwaliko nti oba yegasse ne Yusufu ne bafuna olubuto olwo, kubanga ne Yusufu yali akitidde okutwala omuwala gwe yali agenda okuwasa ng'ali lubuto. Naye malayika n'ajja n'amugamba totya Yusufu,
kubanga olubuto olwo lwalina lwa Mwoyo Mutukuvu. Abantu bakiwakanya nnyo ekyo, naddala eddiini ezimu, nti kale kati Omwoyo Mutukuvu ajja atya ne yegatta n'omuntu? Oli Katonda. Bw'abanga gwe Katonda yakuwa obuyinza okwegatta ne mukazi wo ne muzaala omwana n'abaana, lwaki ye takolawo kyakozeewo Maliyamu n'afuna lubuto? Bannange abantu, era ddala ekyo kye kizikiza kye tutuulamu. Lwaki tetukkiriza nti ddala Yesu yalondawo, Katonda yalondawo Maliyamu abe nga yazaala omwana ayitibwa Yesu alirokola ensi ye, oba alokola ensi? Yesu yali tateekeddwa kubeera azaalibwa buli mukazi, oba yali tateekeddwa kubeera nti mu Afirika tulinayo Yesu ne Yuropu n'egindi n'egindi. Amagezi ag'obuntu gatubuzaabuza nnyo. Ebintu bya Katonda twagala nnyo biteeka mu magezi ag'obuntu, naye tegagenda kujyamu. Amagezi gaffe tegagenda kujya, amagezi gaffe tegasobola kubiwanirira ekyo Katonda kye yakola. Ye yalandawo eggwanga ly'Abayisirayiri, n'alondawo ekika kya Dawudi, n'alondawo omukazi omu azaale Yesu. Ffenna abakazi tetuteekeddwa kuzaala Yesu. Bintu byangu byakukkiriza, naye ate olw'okuba ekizikiza kikutte abantu ku maaso tebabitegeera, era abalala tebaagala na kuwulira. Twala eri awo wokka tatawaana kuwulira. Naye batugambye nti yajja mu matwale ge, naye ab'omu matwale ge tebaamusembeza. Kati mu Isirayiri mwennyini mwe yazaalibwa, Katonda we yalondawo azaalibwe, bo baamugaana. Naye bwe baamugaana ne bikoma awo? Kasome 12. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, be bakkiriza erinnya lye. Abo bonna abaamusembeza yabawa obuyinza. Bwe tugamba bannaffe tuli baana ba Katonda, mugamba bannange gwe mwana wa Kato wali, gwe mwana wa gundi. Kwegamba ekizikiza bwe kiba kikyakutte abantu tebakkiriza. Naye bali bwe baamugaana, kubanga ye yajja kulokola, yali tasobola kuddirayo awo. N'agamba kati mwenna mujje, naffe ne tuyingiriramu awo. Kubanga bali be yajjirira baamugaana. Bwe twamusembeza ne tufuuka abaana ba Katonda, be bakkiriza erinnya lye. Oyagala okusembeza omwana wa Katonda akuwa obuyinza ofuuke omwana we? Oyagala okwatula Yesu Kristo akuwa obuyinza ofuuke omwana we? Ate ebintu bya Katonda byewuunyisa. W'omwatulira w'ofuukira omwana. Teriyo omukolo gukolebwa nti kaakati osaze ovudde mu kika kya gundi kati bakukoleko omukolo oyingire eno. Nedda, bw'oyatula oba omaze okufuuka, ofuukirawo omwana wa Katonda okukkiriza erinnya lye. Mu kukkiriza erinnya lya Yesu mwe tufuukira abaana ba Katonda. Okukkiriza erinnya lya Yesu mwe tufuukira abaana ba Katonda. Yo yenkola nti abataazaalibwa musaayi. Bwe tufuuka abaana ba Katonda si kulwa nti lwakuba nti Katonda yazze n'afunyisa abakyala embuto n'abazaala. Nedda, bwe tufuuka abaana, era nga ne Yesu Omwoyo Mutukuvu bwe yamuggwako n'abeera mu lubuto lwa Maliyamu, naffe bwe tukkiriza erinnya lya Yesu tufuuka abaana, tuba tumaze okufuuka. Naye abantu baagala nnyo kati otofuuka otya, kati ate oba tokyali wa ggwanga lyo. Nedda, kkiriza bukkiriza nti bw'oyatula oba ofuuse omwana wa Katonda. Abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri, twazaalibwa okubeera abaana ba Katonda, si lwakuba nti omukyala gundi yayagala omwami gundi ne bazaala omwana. Nedda, twakkiriza erinnya lye. Newankubadde okwagala kw'omuntu, ffe mu kuzaalibwa okwaffe tekwali kwagala kwa muntu, kwali kukkiriza linnya lye. Naye abaazaalibwa Katonda twazaalibwa Katonda. Olw'14 kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli. Yesu, okwo kuzaalibwa kwe njogeddeko, yafuuka omubiri ng'ayita mu Maliyamu
n'abeerako gye tuli. Ne batalaba kitiibwa kye. Abantu tebaamulaba, bagamba wuuyo omutamiivu, alya n'ababi, aliko dayimooni. Ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka, kitaawe yazaala omu. Bano abaana abalala Maliyamu be yazaala baali ba Yusufu, tebaali ba Katonda. Katonda ye yazaala omu, yamuzaala mu mukazi omu, Maliyamu. Omwoyo Omutukuvu yamusiikiriza n'afuna olubuto lwa Yesu. Si kubanga yayagadde oba omusajja oba kiki, teyazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu, naye abaazaalibwa Katonda. Kigambo n'abeerako gye tuli, ne tutalaba kitiibwa kye. Kansome bulungi ntereeze. Ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka, ng'ajjudde ekisa n'amazima. Yesu yazaalibwa ng'ajjudde ekisa ate ng'ayogera mazima. Bw'ayogera ekintu aba ayogedde mazima. Teyaliimu bulimba, ng'ajjudde ekisa. Era bwe tulaba bye yakola byonna byali bijjudde ekisa. Bannange, wandyagadde okufuuka omwana wa Katonda? Kkiriza erinnya lye. Olwaleero ga nti ayi Mukama, nzikiriza erinnya lyo, nange nfuule omwana wa Katonda. Ndokola, nsonyiwa ebibi byange byonna bye nakola, binsonyiwe mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.